nga guno biki ebiweesa omukyala ekitibwa nga akoze omukolo ogw'okwanjula. Ekisooka ddala buli mukyala ndyetaaza agukola abamu bigaana bugaanyi abamu disappointment ziba nnene naye kyenyinza okugamba abakyala kwekkiririzaamu. Twakakwetira olunaku olwaleero akagambo kagamba welcome to Sharita mazima wanvu and Daddy Jeffy's blessed introduction 20th October 2020 mu style wetuyingiddewo olunaku olwaleero muganda wali ku celebrity extra UG Gugambi abasajja batimbye omukolo gw'amaanyi nnyo abagenyi abayite nga bwe nakugambye nti Alan Cruz yagambye nti tuno kabeere ku kamera naye era anaatera obaweereza update ku guli yatusooka naye simanyi kuno babawaddeyo dda simanyi naye ng'ekiri ono muganda wange omukolo gw'amaanyi omukolo gusombodde abanene empologoma ebbiri zisinganye Maama Fina ne Senga Kulannama wepwa beekubyeko amaaso naye kibadde wano muganda wange kebera ku vidiyo esoose waggulu awo osooka olaba embeera nga bwe badde onakola naye wano wendi abagenyi bakyatuukira ddala nina omukolo jangu jangu ku ludda luno abantu balabe nga tuyimiridde wano ku kwanjula kwa mazima wanvu Sharita. How are you baby? Ng'onekedde mu kambala akamyufu ne bbululu. Gambye omukolo gutuwuuba guno. Gino kye bagamba nti emikolo gituwuuba. Gituwuuba. Gituwuubye nnyo. Gwampuubye ekiro seebase. Atulaba essaawa eno nga akamanya who is this one I'm talking to? Asibidde Namyaro Delta TV. Demuko. Asibidde Namyaro Delta TV. Mwine gye mugamba Delta. Byebyo. Olunaku luno wali wetegekedde otya ku mukolo guno gwa Sharita mazima wanvu? Nasuze ndowooza mukolo otulo twabuze nga neebuuza. Lumira mwoyo kyoyo. Lwekyusa woti owulira nga omukolo tegupitako buli lwekyusa tegupitako naye nga neebuuza musajja kyoyo omugumu ngiyite minzairo eyatuyambyeko ku Sharita waffe. Lindako ebalala ndi mayini ebalandi mayini atuyambyeko mazima wanvu okimanyi ekyo kitegeeza yava ne mazzi ne kafuuka akateebe. Kusera bitwaka kwetuli Asmart kunaku nga luno Sharita oyisa omuwantanda ki ku lunaku nga luno ku lunaku lw'ewelutyo lwa introduction. Bagamba obufumbo kibanga kiyungu bwe kibanga kiyungu kyayingiddemu buli lwe gunazikira ne gunyooka agumenga gwake munnange kyenyinza omugamba. Kino kitegeeza ki eri omukyala atanagikola? Buli omwana omuwala kino aba akyagala era bw'oba tonnakikola yesaawa okikoleko nze ogwange gwali gwa nkukutu. Lindako genda nga tunamaliriza todduka mbadde mpulira awo ne baŋŋamba nti Asmart naawe omukolo gwo gusembedde gwa Alan Cruz yasinga obimanya yasinga obitegere PR ow'omukolo ogwo kati deti tugisuubire mu maaso awo ye soko bagambe mulinde deti bannange mulinde omukolo. Alan Cruz ye mutesitesi lwakuba na divorce abyejjeemu naye abimanyi nnyo gwe muba mubibuuza. Tuli ku kwanjula kwa Sharita mazima wanvu wa Daddy bamuyise Daddy Jeff's blessed introduction 20th October wakuyita mwezi gw'ekumi 2021 okutwaliramu aketalo kali wano njaba nga ntambula mpola mbenga ntuka wano mu kidaala katono mbuuze ku bantu abali wano batubuulire olwaleero bawulira batya ku mukolo nga guno ogw'okwanjula gutweseza ekitiibwa ekoti zino kasazivaayo ng'omanya nti embeera tejja kuba nyangu naye twabasazzeeko dda abantu naye nga bamukuba n'amawulire bali wano beetala okwetala kuli wano kwetala kuli wano ha Kefas omukulu wuno muyira wano Kefa ogamba otya bigambo yampeddeko lwaki omuchina agamba fingifanga fonti kika kitegeeza kika fingifanga fo kika kunaku nga luno omukolo gwa Sharita bugambo ki buyinza omusibirira ate gw'oli mukozi munne mukola wamu tumusanyukirako omwanyinaze era mukozi munaffe tumwagaliza buwangazi mu kintu kino akiwangaliremu. omukolo mpozi gino wagimaliriza Kefa? Nagimaliriza emyaka 5 emabega era mwanyinaze yaguliko Sharita n'agukwata bulungi n'agukuba abantu mu maaso kati nawe n'ogamba kambeerewo ng'omusaale osaze ubeerewo toyiri kutemya omuko bwabulira awo n'ogamba nti yatemye siriiwo wendi ntaayiza wakiri
ono munnamawulire akola ku Delta TV olunaku olwaleero musazeeko bannamawulire batya okukola ebintu bino babikolera mu nkukutu tebagala bannamawulire kubeerawo bawunnamuli bannaabwe oyinza bagamba ki bwe bali bano bangi nnyo kikyamu kubanga munnamawulire obeera nkoko njeru ne bw'okukuteera bakufuna kale kiba kirungi n'oguteekawo mu lwatu ne kiggwa ndowooza ekigenda mu maaso Maama Fina agezaako kubanga asaasaanya ku bisagazi ku Celebrity Track Extra UG embeera bweti bweri mwagala kyoyinza otuwulira Maama Fina asaasaanya ku bisagazi era banaatuula kumpi ne Maama Fina essanyu lye mujja okuwulira Alan Cruz ku kamera kwali nze wendi so kubatambuliza balagite nti waggulu Diko balage ku Diko waggulu awo Diko yeeyo Diko omwana yatimbye ka white obutala bugenda mu kumugamba this is Dubai Mukalnet Global Services bakikozeeko kulabika tukutuukako ennaku zino yogera ku Mukalnet ensona nesanyukira ddala okitegedde Alan Cruz kwali ku kamera olunaku olwaleero so embeera eriwo soke mbuze ku bakyala wano tukyagenda maaso Maama Fina Maama Fina oyo Rosette agenda kubanga atuwa ku bisagazi alina okutuwa ku bisagazi okutula ku Celebrity Track ebaasa yiiyo etuuse bisagazi ku kisagazi akasente kali wano omwavu taba takola mukono nze mbabuulira omwavu takola mukolo ekyamazima kiri nti nze ngamba buulira ensonga zino gwatulaba ku Celebrity Track kale ku Celebrity Track kwe tuli bali mukunsenda buseezi ndako ala nekyali mukunkola wano kiringa edda Maama Fina tusoloze sente genda Maama Fina lindako tuyitewo omukulu kankuyiteko nze sigenda kulinda birala Maama Fina hello Maama Fina jebaleko mami mu ka green ka Amina ulika Dubai Dubai wanda Dubai twavudde Dubai naye ekyamazima kiri nti Dubai yatunyumidde buli muvubuka ali eyo kyekyoto kyogenda mu nsi n'afuna buli abavubuka experience eri mu kulinnya ku nnyonyi n'ofuna mu nsi osooka n'ofuna ekitengo n'olaba ng'agende wakatonda direct nga waliwo weegira bweti ne bangekkamu bwetu newewa waliyo ng'otulengera Dubai nga tucyankalanya Dubai batugamba nno temulindeko okgenda Maama Fina ali mu kujja temugenda nga tannaba kujja netulinda nebatugamba kujja nenne mwana alina ebinkutte bingi nesijja olunaku olwaleero ku mukolo gwa Sharita nga tuzze ku mulamwa gwaleero omukyala yenna ali eyo nga tanakola mukolo nga guno biki ebiweesa omukyala ekitibwa nga akoze omukolo ogw'okwanjula ekisooka ddala buli mukyala yandyetaaza agukola abamu bigaana bugaanyi abamu disappointment ziba nnene naye kyenyinza okugamba abakyala kwekkiririzaamu akwagala owuwaabaayo ajjanga akwagala Sharita atuukiddwako ebizibu bingi naye owuwaakoze eki azze so buli mukyala yekkiririzeemu amanye nti yes ndi mukyala omukyala newabeera wa myaka 8 afuna amuwasa waliwo omuntu alebeera n'agamba essubi lyange eriweddeyo essubi ly'omukyala alina okuggwayo tebalisinda osiga kugambe ne bwofuna omuzukulu nga wa myaka 2 bakuwasa omuntu atulaba ku mukono nga guno gusudde Maama Fina yandyebuuzizza Sharita abadde mukwano gwo kumala bbanga ki banga ddene Maama Fina tasirika kujja ku mukolo banga ddene n'okufuna kyabadde kizibu nange nandibadde omukwawa beesiima naye nga Maama Fina abeereko ku mukolo gwange okugonja kujja kale mami musibire entanda nga tumaliriza musibire entanda kyoyinza omugamba nze kyalina okugamba omwana omuwala oyo muganda wange omusajja amuwaane abasajja babebi beetaaga bawaana beetaaga basuuta oba kumuweka muweeke kyonna kyekiri amuweke mukuba abantu mu maaso tweyanzege Maama tweyanza kale mukwale era nange ogwange kunajja mu maaso awo tweyanzege Maama Fina wali ku mukolo olunaku olwaleero Rosette how are you baby I'm fine, how are you? Yeah. Onyimidde akambalo Designer ange uno. mami gwa design
anti Maama Fina Garment. Tugenda kujja ku gwange mutwambaze Maama Fina Garment. Era abali eyo ng'olina omukolo Maama Fina Garment mubasaleko ate emikolo gijja mu Desemba wano. Tulina emikolo mingi. Abasama bava ebweru bajje bambaze. Abasama bonna bajje. Abasama abali ku Celebrity Track mujje Maama Fina bambaze. Rosette, olunaku nga luno olwesunga naawe. Nnyo. Olwesunga otya? Ndwesunga nti mba ndinoleetera muganda ng'omusajja n'amulaba. Gujja ddi nanti? Mbadde ngamba musalewo. Wano musalewo. Wanano? Onanoonya. Betano. Rosette nga tumba. Message gy'oyinza okusindikira Sharita essaawa eno. Mwagaliza obufumbo obulungi kuba si byangu naye agumire byonna ebinaabaayo. Nkutadde ku Celebrity Track kwetira olunaku olwaleero. Omukolo gw'amaanyi gusombodde abanene muganda wange gwali eyo nga tonaba kujja ku mukolo guno osubwa bingi nnyo. Olunaku olwaleero Alan Cruz abadde ku kamera ng'akinkwasaganyiza nange nyiridde. Hello beautiful, how are you? I'm good, how are you? Onenga onyiridde mu kambalo Jomi. Thank you so much. Sokolumye ku bayaaye. Abayaaya anjagala nsanga wano waliwo abannoonya naye leero nvuddeko muki mu sitoowa. Bulijjo bakuna tebakufunanga. Bajje wano. Balagiri. Waneeno tuli Nsangi. Kozi garden bagiyita atya? Parata. Yes. Tukyagenda mu maaso ku Celebrity Track Extra UG muganda wange embeera bwetyo bweri. President w'Olugambo naye wala. President w'Olugambo gyebale nga tonagenda wala. Ogambo otya? Ogambo otya? Omwana ono twagala tumugabire eddala. N'omutima gumu. Ku luno tumugabidde eddala. Kwegabyagabya. Ate essala tuzikute ne sapule lino abeereyo. Alina kuvaayo. Asooka twebuuzaako. Kuvaayo. Olunaku nga luno ntanda ki gy'oyinza omusibira olunaku olwaleero? Amawulire agakole naye ate obufumba buwe obudde. President w'Olugambo muganda wange ali eyo tujja kuba tukuweereza kasavu kanyama. Alan Cruz ku kamera abaddewo olunaku olwaleero okulabika nti ensonga zino azikwasaganya bulungi nnyo nga bwe nkulengeza buli kimu kitambudde bulungi muganda wange. Omukulu aŋŋambye ensigale wano. Ndowooza olaba amazina. Laba amazina gwe. Bwati bwe tambudde olunaku olwaleero topa ku Celebrity Track Extra UG muganda wange beera bulungi weeraba.